Omukulu dokita. Ogamba otya dokita? Yali sebo. Oli otya sebo? Kale. Mujebale emirimu. Tukola. Ali awo dokita Besigye. Ndi wano. Efu kifeefe. Kiiza Besigye kifeefe. Yes. Kakati ndi munnamawulire. Webale emirimu. Kale. Nawe gyebale. Sebo. Tuli awo tukola. Muli awo mukola. Kakati. Tusinge kubuuza byonna gya Nankumbi byekatonga. Gwoze kumbuuza kuti? Ali gwe ngamba ntukubuuza wa byonna gya nga muna amawulire oba n'ensonga zozo z'okubuuza. Esebo. Kubanga Besigye kifeefe enkola yaffe yantambula y'emirimu. Kati oteekwa okumanya omusajja omukulu bw'ojja okumubuuza omubuuza byawa. Kakati ab'enna gya Nankumbi obawuliza. Lwaki tombuuza ebirimu amagezi? Era nabyo birimu amagezi. Sibawuliza kubanga ntudde okugendayo andi baatupamba tewamanya. Bali abapambi bwe bamala okupamba otosobola kugenda ate mu banankani. Nze mbuuza bya Katonga. Kale kati mutudde mu mirimu gye Katonga. Gyo gitambula gitya? Gitambula bulungi, tuli mu ggwanga lyonna. Tugenda tubuuza bantu oba nga tuddamu okununula ekibiina ekya-FDC oba nga tugenda n'okukola ekibiina ekipya. Kati muyinawo ndowooza bbiri ez'okukola ekibiina ekipya. Tugenda tubuuza bantu okulaba tusobola kukola kibiina kipya oba tusobola okukola ekikadde tukinunula. Dr. Besigye. Ngaawo gaba maanyi mangi. Wegamba nawe mundamuli amaanyi g'abantu. Tulina amaanyi g'abantu. Kyendowooza kati tugenda kuwangula. Mugenda kuwangula. Era ku luno omusajja agenda kumutwala ddala agenda kugenda. Dokita nga nagula ogwogwabuzi otugamba nti omusajja agenda. Naye ku luno lwagenda. Andi ekigwo ekimu tekikulebera baana kwebaka. Ekyo kituufu. Kati era kibeera nga baana badamu ne bazanya ne bagwa ekigwo ne bazanya ne bagwa ekigwo. Ne basituka. Era kati tutalaga ggwanga lyonna tubuuza aba-FDC oba nga tukola ekibiina ekipya tukole ekibiina ekipya Mukokota. Nga Mukokota. Tugenda kukokota buli bantu bonna. Tukokotemu NRM, tukokote Wamawu. Kakati ensonga endala. Gwagenda okujjanga omukulembeze nga gwakutte kaadi oba? Olweyo olukadde lwe lumanya akasonda k'okwera. Lwe lumanya kati era abantu banzisamu obwesige ne bangamba nti yegwa olweyo olukadde. Ekitegeeza gwakomawo. Ekyokubiri tosobola kulaba kyagwana gya Nankumbi ate n'osigala nga bwebase. Ku luno ekintu ekikwatira ddala. Nze mu kusooka nze nali ndowooza ebintu gya Nankumbi nti mwali mulekedde ono ajje avuganye. Aliwa? Ono gundi Kyagulanyi. Nga mmanyi nti amaanyi mugakendezezza. Tageti yaffe yonna yakutwala nakyemara. Tageti yammwe yonna. Kasita tumutwala bagenza atya kasita abeera nga ajja kugenda. Kwegamba era mulinde obuyimba bugenda kuvuga nga bubeera bugamba kyekyo mwana akokota bakagenze ndiwa. Ate wafuuse na muyimbi. Tononooza akalulu k'ebyobufuzi olina okuba n'obukolyo. Obukolyo obeera nabwo osobole okuwangula kubanga omulabe abeera wakubembekereza. Omutaayize emanga omutaayize engulu paka lw'ohangula. Anti kati watyanga omulabe gw'otaayiza nga ye yakutaayiza. Tasobola. Yantaayizaako najja Nankumbi yeka. Era essaawa yonna aba-FDC nga bamemba tuli mu kuyitamu tusobola okununula. Okununula FDC. Najja Nankumbi nedda mu ngalo zaffe. Nemugifuna. Naye ate omulabe nti mukwatayo olugalo n'asesema emboga. Dokita olina ebigambo ebisesa. Tumukwatayo engalo n'asesema
kakati tujja tukulaba ng'otambula n'omukulu Kyagulanyi andi fena tajeti yaffe kwe kutwala omusajja embiro omutwala emisinde ne batayiza emanga ne batayiza enguru ne batayiza enga ogamba bemanga ndeeta nga eyo people power enupu nogamba naye ndeeta wone yafumbirwa DP nogamba naye ndeeta otayiriza wamu tosobola kubeera ng'oyiga ensolo n'obeerako nga ku kizigo oli weka era bagamba emanga ndeeta ab'engulu ndeeta kati ffe ekikulu kutayiza mulabe n'agenda FDC oyo one people one Uganda but FDC one people one people one Uganda tetunabe kukola kibiina kirala essaawa yonna tusobola okununula kino ne tudda mu ngalo 5 awo ne lukoya naye kakati sebo tobeera walonda kambe nandi kali kyembadde kimala togenda kubeera ng'osiba wano ne bano bagenda kujja kufuna story wano Dr. Besigye kale sula bulungi naawe sula bulungi kale